Weewaawo akati Mawejje Amiri ow'Embogo era omusajja omunyoola omuzzukulu wa Kayiraga Ajuule ng'osibuka mugulu. Ogambye nti waliyo ekitundu ekirimu omugga Najjemba naye masaŋŋanzira ago agalimu omugga Najjemba masaŋŋanzira agakola tti. Muwabadde naye ndowooza wabadde ne mutoowo akati ne wajja omusajja ng'ali mu byeru. Omusajja ali mu byeru n'akugamba nti nkubanja. Oddamu n'omubuuza nti ommanja ki? Nze nga seewola nti okwewola. N'akugamba nti nkubanja. N'obuuza mutoowo ddala kituufu mmanja? Mutoowo n'akugamba nti akubanja. Akati wagenze okulaba omusajja oyo ali mu byeru ndowooza ng'atuula wansi kubanga ogambye ku mugga Najjemba waliwo akaswa. Akati ndowooza ne yeekwekweya ngadda emabega ku sipiidi ng'atambuza kabina n'atuuka ku kaswa ndowooza n'atuuka ewali ekituli ekibeera ku kaswa ndowooza n'asikayo ebigoye kusikasikayo engeri y'ebigoye obubakawo bwe butyo bugamba. Akati wagenze okulaba nga ate ng'olaba abakyala abeesibye ndowooza embugo beesibiddemu amabeere bwe batyo, bakyala bwe batyo n'obalaba kati ate wagenze okulaba nga muvaamu olaba omukyala omulala yeesibye naye nga ali mu biddugavu nga naye yennyini muddugavu. N'omubuuza nti wamma kituufu oyo ammanja? Mukyala n'asirika busirisi. Akati byonna gye byeyongedde nze kati kankuwe ansa Mawejje Amiri nga sinnakuwa ansa ogambye nti era waliwo wasanze amazzi nga gakulukuta mu mugga ndowooza nga mulimu engabo. Oli natandika okukulaga nti ebyo bye byaffe ebyayonoonebwa embwa biki. Akati Mawejje Amiri obubaka bwobwo Lubaale wammwe agatta obwakabaka bwa mirundi ebiri. Lubaale wammwe atuddemu ekitundu ky'obwakabaka obw'oku lukalu bwe bwakabaka Bulamu bwe bwa Walumbe obw'ekizikiza. Akati Lubaale wammwe alimu obwakabaka era obwetengeredde obw'oku mazzi obwo bwe bwakabaka Wannema. Kabaka Wannema bw'amala okukaddiwa ng'ate alina obulemu obwakabaka obwo yabuteera Mukasa mutabani we. Gye buli eno ne tujja tugamba nti obwakabaka bw'e Ssese bwa Mukasa naye nga bwamuweebwa kitaawe. Akati Mawejje Amiri njagala nkunyonnyola ebintu bino bikwate bulungi. Ate Mawejje Amiri nneme kubanyonnyola bintu nga bibayita ku nviiri ate mubituulire ebijja okubazaalira akabasa mu maaso eyo. Akati Mawejje Amiri Mukasa mu kitundu kiri ekisoose kibadde kya Kabaka Bulamu kati buno bwakabaka bwa Mukasa. Oyo Mukasa. Omugga Najjemba gukola ekitundutundu ky'amayanja ate ekiswa kikola ekitundutundu ky'obwakabaka bwa Ndawula ekiswa era ekiswa kikola empompogoma. Omugga kye kitundu ekikola obwamayanja kubanga eno gye busembedde akugambye nti olabyemu n'engo. Obwamayanja tuyina obwamayanja obwazaalwa omukazi ge mazzi agatambula ate ne tuba n'obwamayanja era obwazaalwa omukazi Nambi okulubereberye nga zengo. Akati omugga ogwo gukoze okwanjuluza ensonga oba okwanja ensonga okulaga akaswa wali ku bbali ate n'omusajja ajjidde mu byeru. Omusajja ajjidde mu byeru nno ye Mukasa. Agambye akubanja naye byakubanja bye biriwa? Byakubanja kye kitundutundu kyatambuliddemu okutuuka ku kiswa ekyo ng'agenda atambuza oba omugongo oba akabina. Ebintu by'abadde asika mu kiswa abadde akulaga nti ebintu byammwe biri mu mpompogoma. Abaabasookawo baazingiranya Lubaale bye bigoye ebibadde bisikibwa mu kituli. Abaasookawo baazingiranya Lubaale ne bamusuula mu mpompogoma.
era lubaale oyo baamufugikira mu kiswa ekifulufu abaabasooka bwe bootaalaba bwe baali bejjako lubaale bwe baali bamulayirira okumusuula baddira ne bakola enzingo za lubaale ne bamuzingiranya ne bamusuula mu mpompogoma z'ekiswa ekyafuluka. Kati omugga guli ogw'amayanja gukola okukuggyirayo ebyama n'okukwanjululiza ebyama bya bajjajjammwe, era mu bubaka buli kyekireese Muyanja ye jjajjaawo abadde omusibire ku buti azze ng'emabega aliko Obwakabaka mu odiyo eyeesoose. Kati era gwe mugga guno gukola ogw'amayanja. Mawejje Amiri olina omukisa ti obubaka bwo bwogedde Luganda era bwebuvaako ng'ogenda ku Wangatto. Akati empompogoma ezo olwaleero tokyalina woyinza kuzijja. Ekiswa kitudde ku lukalu, amazzi kyekitundu kya Mukasa gano agabadde gakulukuta omugga Najjemba kyekitundu ekireese Mukasa, kyekitundu eky'amazzi. Bwe Bwakabaka obw'emirundi ebiri ekiswa kitudde ku Bwakabaka bwa ku lukalu. Empompogoma ze bakulaga mwe bajja ebigoye kyekitundu kye mbadde nkunyonnyoleramu ekya Kabaka Bulamu ky'olina okugenda okubikka. Olina okusooka n'okibikka mu kitundu ekya Buganda ate n'okibikka mu kitundu eky'Obunyolo. Kati bye bigoye bino bibadde bisikibwa mu mpompogoma z'ekiswa. Mukasa azze ng'ajjidde mu kitundu eky'amayanja, mu kitundu ekyokwanja ensonga oba ekitundu ekyokwanjuluza ebyama bya bajjajjammwe. Oluvannyuma lw'okugyayo ebigoye ebyo ozzeeko kulaba abakyala abeesibye. Abakyala abeesibye kye ki? Kyekitundu kiri mw'olootera mwannyoko nga weegatta naye, kyekitundu mw'olootera mwannyoko ng'olaba ali bwereere, kyekitundu mw'olootera okulaba nga mubeera mwegatta, ye akuyimbirira mwegatte mu kikolwa ekyo eky'omukwano. Okitegedde? Njagala ogattegatte obubaka buno ne odiyo gye nva okuddamu ne odiyo eno ofunemu ansa. Akati ekitundu ky'abakyala bano abeesibye obulungi nga beesibiddemu amabeere, beesibye embugo. Abakyala abo bamaze beeyubuddemu omukyala ate ali mu biddugavu nga naye muddugavu, oyo ye maama Nabinene muka Kabaka Bulamu. Muka Kabaka Bulamu akugamba kyakugamba tereeza ekitundu ekikyala. Ekitundu ekikyala kibabanja mu kika, ekitundu ekikyala kye kikulembedde lubaale, ekitundu ekikyala kye kisibye ensonga zammwe. Kyokka ekitundu ekikyala ekyo okukitereeza olina kuyitira mu kitundu kya Kaggwa Ensonyi. Okitegedde? Okusobola okukibuniza olina okukijja mu kitundu kiri eky'obwerere mw'olabira mwannyoko n'okizza mu kitundu ekyambadde. Ekitundu ekyambadde kye kitundu ky'olabyemu abakyala abali mu mbugo nga beesibye bulungi nnyo babunidde. Okitegedde? Mawejje Amiri abuulira omugezi takoowa ate omutwe omunafu akooya bigere, kubanga osobola okuzunga ku basawo eno n'eri n'owunzika ng'ozunza emyaka ena nga tolina ky'ofunyeemu, so nga ekigambo obugambo kino kisobola okuba ku ekikutuusa. Okitegedde? Singa obeera okigoberedde ng'era okikutte bukusu. Akati Mawejje Amiri abakyala abambadde abo bonna b'olabye kitundu kikyala, kimaamidde ekitundu kya lubaale. Ekitundu ekikyala ekikulembedde era ky'oyita nakyo. Bannaalongo b'oyita nabo, bannaalongo be bakulembedde. Kati Mawejje Amiri ne bw'oba olinyibwako emisambwa oba nga bannyoko balinyibwako emisambwa, byonna biwaani, temulinaawo lubaale. Musooke mutereeze ekitundu kya bannaalongo kino ekibabanja. Ekitundu ky'embugo kitundu kya mizimu. Be bajjajjammwe abaakongojjanga Nnaalongo oli ajjidde mu biddugavu muka Kabaka. Okitegedde? Ekitundu ekikyala mwakireka emabega. Ekitundu kya lubaale abaabasooka baakireka emabega, baatambulanga n'ekitundu kya mayembe, emisambwa baagisuula. Akati omukyala oyo azze yakiikiridde bamaama bannaalongo ate ye mukyala ayogera n'emizimu, ye maama Nabinene. Ye mukyala ayogera n'emizimu ate emizimu emyami gyogerezeganya n'omwami Kabaka Bulamu, kitaffe nannyini nsi, nnyinimu Landiroodi. Okitegedde? Akati maama Nabinene akugamba mmanya. Maama Nabinene bw'onoomumanya yavaamu yeeyubulamu bamaama bannaalongo bannambi abakuloosa oli mwannyina omu. Mwannyoko n'oyo okubeera obwereere ofuna otya lubaale, ofuna otya omwana oli gw'abadde aweese. Mawejje Amiri oliko empewo ku mutwe naye olwaleero tolina mpewo, olina kiwaani.
empewo ekintu kye tuyita empewo oba ekintu ekiyitibwa lubaale tonnaba kizuula era tonnaba kituukako. Lubaale mwannyoko akyamulina. Mawejje Amiri oyina mwannyoko gw'olina okutambuza naye ensonga, oba omumanyi oba tomumanyi, nze awo simanyi kuba sikumanyi, sikulabangako ate naawe tondabangako, ate oyinza okusanga ng'era seegomba kukulaba. Okitegedde, wabula tukunnyonnyola ebintu bino nga tukuwa otambule n'okumanya n'okutegeera, otambuze ekintu ky'omanyi. Mwannyoko oli mu odi eri esoose abadde aweese omwana wakati nga mumaze okwegatta oba nga temunneegatta, kyonna kikiri. Omwana oyo gw'aweese weewali amaanyi go. Ebintu byonna ebikuwa obubaka oba ebintu ebibalinnya ku mutwe, oyina ekitundutundu ekiwala ky'olina okutambuza nakyo ensonga ye mwannyoko, era nga ne bwe muliba mugenda okubikka ettanda oba mugenza okubikka kabaka oba bamaama bannaalongo, tolina kwetengerera bw'omu, olina okubaako ne mwannyoko. Ebiseera ebisinga obungi mu kika mwannyinammwe yabeera atuuliddwako empewo eziyitibwa emisambwa. Abaana ab'obulenzi baba batuuliddwako ekitundu ekyamuwanga, era omwana ow'obulenzi yavaamu omwana akongojja amayembe, omwana omuwala aba akongojja lubaale. Era bwe muteekawo embuga nti lino essabo lya mayembe liri lya lubaale, erya lubaale lituulwamu omwana omuwala nga lubuga. Okitegedde, era yaba ateekerateekera nga maama Nnaalongo Nnabuzaana okunoga eddagala oddisekula, okuteeka mu nkola ebintu by'abazzukulu, okutunga ensawo, okutunga embugo zaabwe. Kati omulenzi n'ava mu ssabo lya mayembe eryamuwanga n'akka mu ssabo lya lubaale okuwangira abazzukulu ebintu n'obbifujjako eddusu, ate n'okubibakwasa n'okubibambaza. Oye lubaale omutuufu atudde mu bitundu ebibiri, ekitundu ekikazi n'ekisajja, bwe bwa Ssaalongo n'obwa Nnaalongo. Era omwana omuwala oyo waba atudde mu kitundu ekya maama Nnabuzaana, mu mikolo gy'abaana bwe gituuka, abalongo nga mugenda obbayitira abalwadde abazze. Omwana omuwala atuulawo ne mwannyina n'atuulawo mu kitundu ekyamuwanga, omwana n'atuula nga Nnabuzaana. Ne muyita abaana ng'omwaliro gubatuddeko, kitundu ekya Ssaalongo ne Nnaalongo, kuba abaana tebazaalibwa kitundu kimu. Gwe mwaliro ogujjudde, taata ne maama ne bayita abaana ne mmala ne mubakwasa abo abalwadde abazze okubakolera ku nsonga z'abaana. Kyokka bw'ogenda ku musawo ng'embuga agituddewo mu bw'omu, eba tejjudde, era ebintu ebyo tebitera kutuukirira. Okitegedde? Kyova olaba ng'embuga etuddemu omuntu omu bw'ayita abaana tebalama, tebatereera. Bwe baba nga baali ba bugagga mubayita ne mubatwala eka ng'ebimuli ne mwongera kwavuwala. Embuga ezimu nosanga bajjajja mwe bazibodde, oli akukwasizza ekifundikwa jjajjaawo n'akulaga takirabanga n'asigala ng'ali bwereere. Okitegedde? Kale nno n'emikolo gy'abaana abalongo ababayita babatuulawo ebitonde bibiri, omusajja n'omukazi, ne balyoka abayitira abaana ne balama. Akati Mawejje Amiri olinayo mwannyoko gw'olina okutambuza naye ensonga, era nga mwannyoko oyo ebintu bijja kuba biwanvu ddala, kubanga mujja na kutuuka okutabaalako mwembi mu nsozi. Okitegedde? Mutuuke ne mu byama bya lubaale. Akati Mawejje eyo sijja kgendayo nnyo nkulaba onsokoola. Akati nga bw'onsokoola nange osanze ndi mugezi era nga ndaba. Akati era bw'osanga nga ndaba, njagala nkusomeseeko ebimpimpi, ebirala olina okutambula n'onoonya okumanya. Akati Mawejje Amiri ow'Embogo, omusajja omunyolo, muzzukulu wa Kayira Gaajuule, njagala ontegere bulungi amatu ng'olukono olusimbye ku ttaka, akabina ng'okateredde ddala ku ttaka, owulirize atojjemu. Kakati tabaala, kyokka totabaalira, leka kuzungira mu basawo. Abasawo tebajja kumala nsonga ezo, kubanga lubaale oyo alimu ekitundu ekyeka n'ekitundu eky'ensozi. Kyokka ekitundu ekyeka olwaliwo ne bwe musamira temujja kutereeza lubaale, wabula ekitundu ekirina okukulembera mulina okugenda mu nsozi oba mu mbiri, embiri ezituddemu amaanyi ga Bwakabaka. Okitegedde? Akati ekitundutundu ekyo bw'onooba okimalirizza, awo mulyoke muddeka mutereeze lubaale. Kyokka bwe munaaba temutabadde, musaasaanye ssente, mutunde ne bye muyina, buli kamu mukateekemu ssente, naye muzijja kuba zifiira bwereere. Musaasaanye ssente, muzigabule abasawo. Lubaale oyo bw'atereera ng'ojjanga n'ombuuka. Okitegedde? Nkugambye olina kusooka kutabaala n'olyoka odda eka n'otereeza lubaale oyo. Awo ojja kubeera ku mulamwa, kubanga ekitundu ky'obutonzi kye kikulembedde.
era kyovudde olaba nga abakyala bali bwe bazza abeesibye embuga, ekyo kyekitundu ekyeka, kyekitundu ekyobuzaale, egyo mizimu. Naye gikulaze nga maama Nabinene yakule, maama Nabinene ye ansa yaagyo. Olina kusooka kumanya ebyo bitundu bya butonzi n'olyoka oddeeka n'otereeza lubaale w'okubuzaale oba mu kika. Akati Mawejje Amiri olina akatundu k'osembyeyo, olabidde omwala, amazzi nga galimu engabo, oli najja n'akubulira ku byama, twabanga n'engo, olabye embwa, biki. Naggamba ebyama bingi bye mulina okuzuukusa oba okumanya oba okusimula oba okusisimula. Okitegedde? Mulina mayanja mu nnyumba, mayanja wa mirundi ebiri, mulina omusambu ogutambulira mu ngomu bw'amayanja, mulina omusambu ogutambulira mu mazzi. Omusambu ogutambulira mu mazzi, omukyala yakeera nkya n'afuna olubuto n'azaala amazzi ku kkubo ne gakulukuta ne ganjala ne gafuuka omugga. Oyo nno ye maama Nazibanja. Ate mulina omusambu ogutambulira mu ngo, mu kkapa, mu nkima n'ebirala. Omusambu ogwo gwe gw'okulubereberye ddala maama Nambi. Ago gonna maanyi. Kitegeeza olwaleero ne bwe bakkubira eŋŋoma, ne bwe mukuŋŋaana nti mutegesa olukiiko, omusawo ne bwajja nga bamutenda, omusawo ne bwajja nga aliko amayembe gawuuma, ne bwaba ayina empewo zikebera okufa, omutendera gw'omusawo wagusukka, omutendera gw'abasawo wagusukka, gira ozunga, zunga, lubaale ne bwe gibeera emyaka 7 ojja kutuuka okukadde wangu noonya lubaale, akuleme. Bye bazadde b'osanga ne bagamba twanoonya lubaale okuva mu gy'ekinaana, lubaale yabula. Omusajja yajjako mu lubiri lwaffe nga muzeeyi n'aga ye Jjuuko gwe omwana omuto lubaale gwe twanoonya okuva mu 82 n'alema abasawo bonna bono n'omusobola ntumugaa lubaale si myaka, lubaale kumanya. Ne yeetema nno, yali musajja wa ssente bulungi, n'atugamba nti bwe mutulaga ekkubo tujja bbawa obukadde 3 n'embuzi 3. Bw'atyo bwe yeeyama, naye twabalaga ekkubo, muzeeyi n'asanyuka ne batuuka ku buwanguzi, naye tebaatusasula. Kubanga ekyali kyakwata lubaale kyali kyangu nnyo, kubasongera busongezi nti mukwate lino ekkubo, mukwate ne liri, mukwate ne liri. Bwe baafuna omulamwa ndowooza ne balaba nga abatakoze, tebaatusasula ssente zaffe ze beeyama, ze twali tutabasalidde. Beeyama obukadde 3 n'embuzi 3. Omuzeeyi ng'agambye nti lubaale yabula kuva mu 82. Yagaana otusasula, we twogerera bwe twabalaga ekkubo baagaana otusasula, naffe ne tunyiiga. We twogerera lubaale yaddamu n'atabuka, ne beetemaatemamu, ate ng'ene mabega tebakyayinza kudda. Kale nno ensonga za lubaale osobola okuzunga emyaka 7 n'otuuka okukadde abaana ne bakuddira mu bigere mu kusamira lubaale oyo nga yakubula. Kale mulimu omutendera ogusukka ku musawo w'ekinnansi, mulimu omutendera ogubeera nga gukubanja kutabaala. Ebyama bya lubaale ebiseera ebisinga si kuleekaana. Ebyama bya lubaale si muntu alina mayembe googera nnyo. Ebyama bya lubaale si muntu alina lubaale akebera nnyo. Wabula ebyama bya lubaale kubeera mugezi na bwongo na kuzuula ekkubo ly'olina okukwata. N'ebyama bya bajjajjaawo baakolanga batya, twakwatanga nsawo ki, lubaale waggwanga ki, lubaale yayitibwanga mu mpisa ki, baakwatanga kkubo ki, bajjajjaffe baakolanga batya. Kyegedde bye byama. Kyekirese omuzimu guli omusibire ku buti ogwamuyanja, kyekirese emigga gino emirundi 2 egikola ogw'amayanja okusobola okuzuula ebyama bya bajjajjammwe. Kale nno Mawejje Amiri teweetaaga kutuula butuuzi waka. Mawejje Amiri weetaaga okutaggulula ku bigere. Mawejje Amiri lubaale si wa mu bigambo, lubaale si wa kulaalika, lubaale bikolwa, lubaale kuteeka mu nkola, lubaale kutambula ozuule ekyo. Kyokka ng'otambulira nsonga, olina okutambula ng'omanyi nti wendaga bajja kuntuusa ku lyengedde. Naye ng'amagezi ge tukuwa Mawejje Amiri, gezaako okunoonyezaako mu mbiri, gezaako okunoonyezaako mu nsozi, ojja kusangayo abamanyi. Ffe tukunnyonnyola nga tukulekaawo, tetukusaba tunoonya, tetukusaba weegombe gye tubeera, wabula ffe omugaso gwaffe ku mukutu guno gezaako nnyo okulabika nti okwata bye twogera, kubanga bw'obivaako ng'ogenda kuwanga tto, kubanga obbikunnyonnyola tomala kutusasula.
bintu byonna bye tubabuulira temumala tusasula era temulina kye muyinza tuwa kyenkanankana ebyo bye tubagamba, kubanga oyinza okusanga ng'obulumi bwe twayitamu okufuna ekyo oluusi ng'ate mmwe n'omwaka mugweganya okunoonya empewo, kyokka ng'ate ffe oluusi ensozi twazimalamu emyaka 7 okusobola okumanya ekyo n'okusobola okufuna obusobozi bwakyo. Kale nno ne bwe muba mutodde 10,000, 3,000, 20,000, 40, tekisobola kwenkanankana ekyo, kubanga osobola okugenda ku musawo omufere n'akubba obukadde 3 imagine, naye ng'ate ne byakukoledde bifu. Kale nno ekyo kye mutuwa oluusi okutwebaza, okutugogola ku mimiro ne tunywa ku tuta ne tulya kakoko, naye kyekintu kye bayita okuvubiriza. Kale nno bye tubatuusaako mubitwale nga nsonga nkulu nnyo, mubiteekeko essira, audio zino muziterekenga nga muziwuliriza, mutambule n'okumanya, mulekerawo okulimbibwalimbibwa, okubbibwa. Abasawo bangi nnyo ab'ekibogwe abeenoonyeza ebyabwe, n'otuukayo muzimu gukuluma n'akugamba nti ddogo, sawo n'akwejingirako ebintu bingi. Kale nno mulina okufuba okulaba nga mutambula n'okumanya. Audio zino muziddengamu emirundi nga3, biseera bye eby'eddembe, ojjengayo owulirize, muzifuulenga audio, kubanga bye tubagamba tubyekakasa, tetwogera biteebereze. Kitegedde olutubuuza obubaka omutwe nga gusunsulirawo lyafuuka ssunsuliro. Kale nno Mawejje Amiri, ekitundutundu ky'empompogoma kiri ku kiswa, ekiswa bwa Kabaka bwa Ndawula, ennyota ya Ndawula, ennyota ya Kabaka Bulamu, ennyota ya Mukasa zikutuddemu nga ssenkulu mu kika, era ng'olina okutambula ne mwannyoko oyo gw'olaba gwewegatta naye, mulina ensonga ze mulina okumala. Ekirala, ekiswa kiri empompogoma z'ekiswa, olina okulwana ennyo okulabika nga obwa Ssebunnya bwe bwa Kabaka Bulamu ozuukusa amaanyi ga jjajjawo ow'ensonga nannyini Lubaale yasamiranga, bye bigoye biri by'olabye bye basikamu abaabasooka mu kika kyammwe bwe mutaalaba nga mmwe temunnazaalwa. Lubaale baamuzingiranya, omusango gwe teguvangawo, baamuzingiranya ne bamusuula mu kiswa. Kati olwaleero mu kiswa kye kya Kabaka Ndawula. Kabaka Ndawula ye Waswa. Waswa akusindika ewa Kato, ze empompogoma z'olabako, ogenda ottaanya ensonga za Kato ye Kabaka Bulamu. Kabaka Bulamu obikke ku bwa Ssebunnya bwe, Kabaka Bulamu asobole okuzuukusa emyoyo gy'abajjajjaabo, agikwase awamu ne maama Nabinene naye akwasa emizimu egy'oludda olukyala. Awo oli mwannyoko gw'olaba aliko obwereere, musobole okulabika nti mugatta ensonga, mufunemu Lubaale, ye mwana oli gwaweese ku mugongo. Naye omwana oyo okumufuna, Mawejje Amiri, olina kwewaayo ng'ovudde mu bino ebyejjo by'olimu, obuuza obubaka, toteeka mu nkola, tosalawo, totambula. Kitegedde weewaawo, yenze Omulangira Jjuuko, Munnabuddu.